Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omukulu Obote obuze ku Beyond abantu bakwebuuza ne beebuuza omukulu Obote oba yaddawa oba yalagawa nga tulabika taata w'abaana engamba musajja wange yansuulawo. Abasajja abalimi tubeera nnyo mu nnimiro bino mwabitugobamu eby'e Kampala ofisi zonna muzaagala osanga Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Omukulu Obote obuze ku Beyond abantu bakwebuuza ne beebuuza omukulu Obote oba yaddawa oba yalagawa nga tulabika taata w'abaana engamba musajja wange yansuulawo. abasajja abalimi tubeera nnyo mu nnimiro bino mwabitugobamu eby'e Kampala ofisi zonna muzaagala osanga ofisi zafuuka za Common Man's Party osanga minisita nga n'obwa sekuritale bwe yabwaga dereva bwe yabwaga ye yennyini yabweyagalira buli kimu n'ayera anti mwana wa kojjaawe kati ofisi mwazitugobamu ffe bwe mwana lutegeera mwatukamulamu supu ab'engulu jjajja waffe ng'egye yafa mwe ne muwummula ne mugamba kati awo kati naffe katubafuge mufuge ffe tugenda bagamba ki mbadde mmwe muli mu kintu buli wamu nze ndi mu nnimiro nze siri mu kintu nze ndi mu Uganda nze am a Ugandan and I'm a proud Ugandan and a very concerned citizen and a proud one. A community development expert eyabisoma ate sigundi sibyesibaako seetuuma mannya nga bawulira beeyita badokita simanyi baani a community development expert by profession. I went to school ngenda ku university nensoma economics nensoma agriculture nensoma political science nensoma byonna to have my degree. Nina ekibuuzo kyembuuza political science ali kumpi mu buli course unity ne sociology well because ebyo ebikola science lwakuba nti mwe mwali mwagaana okutegeera mu ntandikwa nemulowooza twali twagaana okolaki mwagaana otegeera mu ntandikwa gwe oba olowooza nti political science is a joke. Laba abasomesa bakaaba abasomesa educated people omanye osoma course education how hard it is. Course education it's one of the hardest ku university. Begayirira bagundi abe 6 mu parliament babongeze omusaala. That is how powerful politics is. So kati begayirira kubuulira mazima begayirira utotera balaba bekalakasa inze ngoli yekalakasa ngeyekalakasa a professional doctor course ye ku university abali myaka noloza abasomesa bokka be bali mu nnaku nabo amawulire era wetugirimu akimanyi ffe tubadde nga tukwatira abantu bangi ettaala baliye anti ulirize mwafuna way out kati oli ku YouTube yo Beyond Media Beyond Newsroom ani agigambako you are beyond the newsroom navugivaamu newsroom nenze bali waayo kandi Beyond Newsroom kitegeeza nti mwe mulina way out ffe wano n'okukokinga obukokinza omwana ne bakukwata nga omukokinga nagwo musango wanje taata sebo okukokinga abaana mu holiday musango ate nga abasomesa luli babbiranga nnyawo mpaye etaano mwana nga yennyini ateekako ne wano ku ripooti ateekako comment n'agamba omwana ono yeetaaga ku special attention coaching is recommended. Kitegeeza ng'amasomero gawummula ne gaba nga gatawummudde abaana babagagga bonna ne baddayo ate ku ssomero for coaching. Ekyenjawulo nti mu coaching tetwayambalanga uniform naye nga osigala osoma kikyengezaako okukulaga nti ebintu ebisalawo ebisalirawo eggwanga lino ojja kwengeramuko wali katono sana buli gonkubamu
kubanga tuli beyond news just we shall just yegunga kutuwalana so mbadde nkugamba nti ebintu ebisalawo in other words ebintu ebisalawo mu ggwanga wano ate byebyo gwe byolabanga ebitali byankiso byolabanga ebitali byamakulu byobuusabuusa abazadde batono nnyo abakeera ku makya bagamba nti mwana wagenda ku university so genda osome nnyo obeere political scientist batono tebakirowooza nako kubanga bo balowooza nti art what they call art mbu art gundi kuba bo balina science mbu history is history ebyo tebirina makulu omwana wakola teri muntu ategeera atamanyi byayitaabye kasito olemu okutegeera yekka yayinza olemererwa okumanya ebyayitaabye olemererwa okutegeera ebyayitaabye ono science kasasiro because era nze mbagamba sometimes mujja kutandika okukola ebintu ebikadde nga mumulooza nti it is new simply because temumanyi bikadde gutolaba wana abantu abambala ebigoyegoye ebyekisiro nga byaliwo olina ayambala ebigoyegoye ye nalowooza mbu ayambadde nnyo ne bamugamba nti abajjajja bammwe bye bayambalanga ebyo era eyo gundi bino ebinakati byemusala bimemeyamemeya babisala dda naye obotre mbadde sinagamba kunviiri zino naye kati otutandise ojja kutuga eri golooza nti osaza akaviiri aketta akaliko kumbe jjajja akasaza makansi bakubbye emitwalo gy'etaano mu gundi mu saluuni olowooza nti bakoze ekyamagezi ontegedde bulungi nnyo but kikyengezaako okukulaga nti things that we have refused to give, to embrace and give respect. Ate bitegeeza kinene nnyo gye tuli. Museveni si musawo siki is a political scientist. Yasoma economics, nasoma community development, nasoma ebintu bingi nnyo, nasoma social, nasoma amagye. Abafugidde emyaka 4 emeka. Abasayansa bamukaabi tuyambe taata omusalo gw'abasawo omusala gw'abano omusala gw'abali kati ebintu ebidetermining obunaku lwaki mubiwa obudde butono ate nga bidetermining because what is politics oba what is political science is the art and the science of managing any society. Buli society yonna yeetaagako obukulembeze ne leadership. But how are you going to manage it without the knowledge? Ate kati yenkugamba kati ffe bwe ababisoma ate mutunenya kyovula nti olumu tuwogera ebigambo ne bikenyentereza abantu emitima tubagamba abantu amazima kwegamba abasoma courses ezirimu course units ezo tweyagale nnyo. Of course bwobanga kakankubuulire oteekeddwa okutegeera engeri gy'okulemberwamu ne bw'oyagala okulemberwe. Amanyi nze nina akantu keetera okukola obote wano bwe nzija nga njogera ku kintu nga kaliko amateeka nzija ne constitution yange ne nkusomera article bweti ne bweti egamba bweti ne tukwata Penal Code Act nti ekibonerezo kya kino bw'oba okikoze bwoti kyekiriwa kankugamba ekintu kyekyo bw'okimanyi buli maka amasiraamu galina Kulaani buli maka amakatuliki galina Bayibuli naye ate ekyo kyo kyanjawulo Bayibuli okimanyi bazidibya naye kale buli muntu ku ssimu ye buli muntu akkiriza alinako Bayibuli naye gwe okimanyi olwaleero nti ekimu ku bintu byeweetaaga nga tonnaba nakufuna Bayibuli okutegeera constitution naye bameka abagimanyi kyekibuuzo kati kyova olaba nti abantu bangi babakwata wano bulijjo ne babagamba n'agamba nze bankwatidde bwereere batukwatira bwereere batutwalira gundi ne batutwala kale mbanirizaako nate tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom twadde nno twatandise dda omanyi obote taliiko kugamba nti azimbula amanyi baŋŋamba kano akantu kansesa munazi kuno abaana nti bafumbizanga banteeka nga tebalina kye bamanyi bombiriri abamulenzi n'omuki mwatuukanga wali singa najja n'akagoma nagamba omwana w'obulenzi bwenkoona ng'okola otya wenyongeza sipiidi nga naawe oyongeza eyenkola oba teyagivaako nze mukama mwebaza ekintu kimu nti I have been here for quite some time. There are a few things especially in the political world
bye sitasomyeko oba bye batanyumiriza oba bye sitalabyeko kubanga nze njigira mu bintu bisatu mpuliriza nnyo abantu siri musomi nnyo kubanga nze okusoma sikwagala nnyo lwansonga okusoma kwonoonye nnyo abantu usually nze bwemba n'akatabo ko bwemba nakasoma sikasoma nnyo nsoma nentegeera yo concept to shape my concept ontegedde nze siri muntu musomi nnyo naye mpuliriza nnyo ndaba nnyo ate nfumiitiriza nnyo oli bano ba deep thinkers. Yes, I really think about things. Nze siraba kintu n'enkirekaawo okitegedde nkirowoozaako nkiwa ennaku ngezi naye usually buli lwenkiwa obudde nenkirowoozaako kigenda okwetooloola nga kyenalowooza kyali kansooke nkubuuza I've ever found a company oba any group no forming a groups oba company nogitandika ntandise company ndoza zigenda mu 15 ekyo nkitegedde buli muntu alina mentality bwetyo abeera eyo bagita a godly gift ey'okubeera ng'osobola otandika ekintu nekyemerera. Nze I start things and for people ate nze ebiseera ebisinga sibifunamu obirekera abalala ne babifunamu. Yes, abeera abalala babifunamu. Nze nine company ze natandika ng'abantu abalala they are earning okitegedde and I'm not biased ate nga they are happy with me kubanga nze ekisookera ddala siwalana siwalana muntu omuntu bwansobya mugamba bwe musonyiwe era mugamba nemugamba nakusonyiye yadde wakolaki wanyiiza kino naye nakusonyiye okitegedde so ekirala siri nesiganya abantu ate nesonyiwa nze nsobola okwesiga nomala nesonyiwa bwenze bwenkwesonyiwa olwaleero nsobola okwesonyiwa netusigala nga nkumanyi bumanya naye nga nakwesonyiwa lwaki kubanga nze si waliwo ebintu byesitatunuulira nze siina muntu sikolagana muntu gweseesiga olunaku lumu waliwo omusajja yali avuga boda nga landiroodi andi bubi nnyo ng'ayagala sente ze kati sente ze nenzifuna kati wenzifuna nzira ewaka bwenzira ewaka mba ntuuka ewaka nenjijukira ate landiroodi waffe nga tabeerawo sente zira zimutera kuki kusimu kati ng'abasimu ge nga kooye gyali emyezi egi nga nzi sente nzirina mu kaashi kati nazeerabira nali so comfortable nti kasa sente nzifunye nenzerabira ngenda okujjuka nga ndi ku geeti ewaka eyingira ewaka obodaboda yali anvuga nali mulabidde ennaku ng'anvuzeeko emirundi simumanyi tamumanyi naye nga just anvuzeeko ebbanga yaliwo ekibuya nenjuka nemugamba emitwalo gino 9 nyamba nemubulira nekyezigenda okukola naga sente zino za rent ndiro dyandi bubi naye nze nkooye sigenda kuddayo kwata sente zo mitwalo 9 nemuyako nemirala eki ndoza nga mukaaga nemuyako nemitwalo 2 muga mutwalo ogumu gukole ki gukubeereko gendo ntere sente zino ku simu yange kwolwo lwennyini lwemuwa n'essimu yange lwagirabako nenjimuwa nagiwandika mu simu nekisenjinga neyiye nengenda mu buliri neneebaka nemugamba nyamba kubanga awo ekibuya waliwo ka mobile money akataggalawo nemuga nyamba ontereko kubanga mbadde yansente ono omusajja bukere ngaazikolaki ngaazirina kubanga olunaku olubadde lwali lwa Saturday kati ate nga kyenti anti ku Sande atera okujja n'ayitirawo kati mbadde njagala abeere nga musasudde kyenakola nengenda neneebaka yazisaako mba nkyebakiriza nalongo nambuuza nangamba omusajja ntugenda mukola tutya konza actually ino sente nazifunye nziwadde wa boda nalongo teyakola bakumpeke yaki nemugamba nziwadde wa boda igera zinteerako naye wa boda kikoze wa boda ndeesi wano nawe mumumanyi konze nakamala mirundi ng'ebiri esatu
naye nzimuwadde azikoze ki ajja ziteekako okitegedde ne bukya nga tanaziteekako omutima ne gutandika ku ssaawa nga 3 nga tegunnakuba naziteekako nanga nasanze bagaddewo biki nankubira essimu nanga nasanze bagaddewo biki naziteekako nange ono ne musasula naye kikyembadde ngezaako okukolaga nti omusajja oyo yankubira essimu paka leero tukyali bamukwano olwekyo n'abewaffe gye banzaala gwandabyemuki nanga newaffe ne maama wange ne muganda wange tewali asobola kukola kyewakoze gwandabyemuki koze tewali nze nalabye munauganda omulungi ne muganda wange nalabye munauganda omulungi ekitegeeza nti tuli banauganda kwe kubeera obumu gwe nakugamba esente kyezaali zigenda okukola oba kuzirya awo wandibadde weeyonoonye because oba kuzirya nandigezezaako okukunoonya nesandikufunye oba nandikufunye naye kasi otegedde kyezaali zigenda okukola ki okukola ontegedde gwe naawe omanyi era namubuuza opangisa nti ye nemugakati sezaala ndiki wange kitegeeza omanyi kikitegeeza landi oli okubanga akola ki ngaakubanja kati nze sigenda kuddayo you are here go kati ebyo ebintu ebyo nze kati mbadde nkulaga sagala nnyo kweyogerako naye nkugambye nze enkola yange mu bulamu eri bweti I don't fear to start I don't fear to start. There is no but in my life because but simply means I can't. Any statement before but is a wrong statement. So I have no but in my life. There are things I don't have in my life. Anyway, so I'll your details. There are things I don't do in my life. I don't regret. Singa kale. Wali kiwuliddeko. Nga njogera nnyo wali kiwuliddeko mu mukama naye singa out. I don't regret. I thank God for everything. Oli mu mateeka. In my life sina kyesobola kufiirwa ne bwentuuka ewaka ne baŋŋamba nti family eweddewo sirina mu bulamu bwange nakkiriza Katonda oyo ali waggulu gwesirabangako nti nze okubeerawo kwange wano sikulinaako control ontegere bulungi nnyo nti sirina mu bulamu mbadde nkugamba nti mu bulamu bwange sirina kyentya kufiirwa kakati Obote waliwo issues eziri around the social media and the internet embeera yabaddewo olunaku lw'eggulo Sandra Teta ne Obwizomanizo bazeemu ne beekuba nti walaala omukazi omunyarwanda mu munyambe omukazi anzita omukazi omunyarwanda naye akaako omunyarwanda akanyizeemukko I think kubanga oli munyarwanda kubanga oli munyarwanda siri munyarwanda naye kalina engeri gye kanyizeemu ekyokubiri obunyarwanda kivumo tetukondeminga muntu wa tribe obunyarwanda kivumo naye si kirungi kondeminga muntu no kati obusiru no kati obusiru obw'ekika ekyawaggulu busiru nnyo wolola nyamba omusajja omuganda ono omusajja omuganda mu munyamba omuganda mu binyolo omuganda wuno ne wali eri mu kubanga belonging yo yekumakinga. So we should be proud of our tribes. Yes. Omuntu yenna nze n'ekitongole bakiyita TIG Network Africa, True Inspirational Generation. Ekintu ekyantekesawo TIG Network Africa ne bannange twali tulabye nga Uganda oba as Africa, but Uganda in particular, we were living in denial for too long. To living in denial. We have people who are not proud of themselves. Literally proud to be a musoga. Literally proud to be a muchiga. Literally, chovola banti abantu abamu ogenda okulaba ennimi ezimu ziiseewo nnyo endala ne zibeera biro nnyo. Osanga oli nga mukiga ng'ewaka boogera Luganda. Ontegedde? Omusanga nga Muganda ewaka boogera Luzungu. Because apparently they feel like English is class. Yeah. Yeah. So okuyiga ennimi endala si kibi
naye kikulu nnyo okutegeera where you are coming from kubanga obuvu obwo n'obuddo bwe bukulaga bwe bukulumiriza ng'okoze ensobi omanya ewaffe tetukola bwe tuti abaganda tebatuula bwe bati gwe kyova olaba nti abantu beeyisa nga bwe beeyisa because they no longer have that oli yeeyisa nga bwe yeeyisa because kubanga at the end of that day terina amanyi ffe tulina n'ennyambala naye gwe banze mulwadde nzekka omukyala agenda n'ayambala akagoye n'ogamba ono ekyamazima matuufu ne bwe nandibadde wabaako kyemugamba sirina kigambo kyengugamba bangi betubasanga bekikulu ekyo so Sandra Teta eyo kolo oli gye yakoze munjigyeko munyarwanda naki eryoke kubanga era yamukwana mumanyi nti munyarwanda era ne beekwana ne bazaala n'abaana baabwe ekyo that's not the issue but the issue is violence, what we call domestic violence. Tulina okusalira amagezi domestic violence. Endoze yo bagiteeka ku bonga bobo ka babiri tebagigatta mu baana. Buli lwobera kye tuyita violence tetutegeeza luyi ku luyi teke ku teke. N'ekigambo. Someone can be very violent to you by just saying something. Ontegedde so kati omwana kulaba nga maama we akaaba olwa taata we oba taata w'omwana kati tubeere very realistic. Abaana ba wizo abagamba nti yamenyeka ki mama omwe yantomera. Does that help? Because kankubulira environment abaana mwe bakulira bwe bakula nabo bye babeera kati kitegeeza nti omwana ajja kula amanyi okuba maama empi layisi. Kitegeeza omwana oyo bw'anaaba mulenzi ajja kuba mukazi we mukakase, bw'anaaba muwala ajja kulwanagana ne bbaawe mukakase kubanga ye yakula amanyi nti kino kya bulijjo omuntu akubamu ku munne okitegedde kubanga environment mwakulidde. Kati ate abakuze nga amaka gali mu respect, that mutual respect, ono tagire ono takola eno takola bwati takola bwati. So Bayibuli yetugamba nti mukuza omwana nga bw'oyagala agende oba abeere muntegedde so that bw'alikula eri ekkubo talikola ki tasobola divaamu. Teri muntu ayiga muzze mu bukulu era waguyiga mu bukulu gumuvaako. Olaba mulimu ekintu naye muze gwoyisoli muto ekyatulemeramu gwo ffenna nga maama be yakuza ne bw'oba oyawukanye n'omuntu kizibu gwo manya ki ekyatwawula ne gundi. Anti kati kubanga omuntu ategeera aba n'emmizi osirika busirisi n'oguma omuntu ategeera yenna aba n'emmizi. Nze waliwo by'oyinza okuŋŋamba ku oyo ontegedde tewali nsonga lwaki ŋŋenda ew'oyo nembimugamba kubanga tebiri dangerous. Si nti wagambye nti ngenda muwa obutwa ku lwokuna awedde awo nsobola omugamba nti owaayi ate awo nzinza nobayita babiri nembaga owaayi ono lino yagambye agenda kuwa obutwa mubeeko kye mutereeza wakati wammwe kubanga kati yakiŋŋambyeko lwa tajja kiŋŋamba lwaki ogenda woona obutwa owaayi waŋŋamba liti ogenda kuwoona obutwa kiki ontegedde awo tusobola naye nkizuula nti nno munnange noolaba y'omusajja biki nga lugambo okugeya kya bulijjo era okugeya kunyuma nnyo teri kintu kinyuma kugeya otulawo n'ogamba esajja eri oliraba teri kinyuma kwogera ku muntu ekintu nga tamanyi. It is one of the funniest thing obeera ng'akutulidde bw'ati okugeya kya bulijjo naye ekyobulabe gwe kwe kutandika bw'oba ogeyeza bugeya nze n'ogeya n'enkugeya n'oli ontegedde sisobola kujja nenkugamba gwe nga kiridde njala sinkuleka nenkuvaako era nze mbeera n'emikwano gyange ng'ono yaŋŋamba ekyono n'ono yaŋŋamba ekyono kati kyemanyi nabo baba beegamba ebyange era nze mpangala n'emikwano gyange mu mbeera eyo bwetyo sirinayo omukwano gwaye ayinza kugamba nti yayogera ebigambo ebiti n'abinyogera. Kati obote ddala kyakiganye abaana bano okutereera tebeetaaga kutereera. I think they need what we call omanyi ya counseling fwe wano tetukiwa nnyo budde lwakuba mu Uganda kintu kikulu no muddala mu
naye ndowooza zebweruko they need to separate balina okuseparatingamu oba batandike nekituyita trial omanyi wawo kyetuyita trial separation you can nemusooka nemwetaamu ono nabeerako wateekeddwa okuba nti waliwo addiction wakati awo oba drug abuse oba something ng'omu oluusi bwanywa n'atamiira asobola okukola bw'ati oba oli bw'abaako kyakozesa kyetutasobola kudawutinga kati kuba beeyagala ekyo tukyasobola kidawutinga olaba oli yamutomera ku makya olweggulo ng'agamba mukazi wange mwagala wano kati nkugambye nti n'olw'ensonga eyo beetagamu ka trial separation bayinza okuba bafuna addiction gye batategeera bali baleka tebajja kweta anti bajja kwetta bwe mugana okweta mwetta naye oba mulimu ebintu oba sikyo somebody else kubanga what happens mu bintu ebifaanana bwe bityo katonda oluusi aleka ebintu ne bibeera for good reason bwe kitaba bwe kityo lumu bajja kuba omwana we bamutte oli akwata ecupa nga yagala gikuba musajja oba mukyala omukazi emisinge omwana adduke bwati asalewo weswe bagimukube agweri azikire nga kaweddemu ng'omwana kati omwana waabwe bamutte baziike ku mwana nga bamuzise due to violence okyegedde oba omu because abo abaana balaba bo bantu bakulu bakuze naye tebali shuba oba abaana nabo banafuna omukisa ogukula nga bakuliddemu eyo embeera bwetyo kituufu okyegedde so wizomanizo akule wizomani mukulu ekyo kyakujerega bwogaa nti akule aba omujerega mukulu naye ayinza okuba waliwo there are so many factors ezikireeta many factors zotayinza kgendamu kati naye kyoba omanya nti essaawa eno nze mbawa amagezi they need to separate they can start with a trial separation bewemu emyezi 6 nga buli omuntu alaba munne tamukubira takola ki balabe bwe kinaabeera then bwe banaakomawo bonna basobola okusala amagezi ne bagamba basikyo ne baseparatingira ddala kuba olumu ekireeta ebyo is fear of the unknown omanye oli abeerawo n'alowooza nti naye bwenviira omusajja ono ngenda kuddawa oba bwenviira omukazi ono omukazi ono bw'amala n'agenda ngenda kubaawo ntya nemune katonda asobola okukubeezaawo kuba singa afudde kyogamba n'omulala afa kituufu ekyo oba ojjabeawo kakati nga tumaliriza twogerekoko ku nsonga zino ntini kati nnyo waliwo kositoolo ebadde etambula nyinza okugamba oba eri fabricated kuba tenabeerako nkondo ntuufu kweyimirirako kubanga enywera waliwo omwana nzaalwa zeeyombale adde yeeyita Ugandan top dancer ku mukutu gwa TikTok okwo era omwana oyo mbu abadde mukwano gwa alien kakati just recently wano imbwa agenda okunonayo ekizindalo kye kino kyadde atambula nakyo nga kwakola kikwazinira okukikyajinga weyakijjawo nga bakikyajinze asisinkana gayimbu gwe bayita babu ali awo alinga muzunguzungu wakukabira eyo ng'engumi amuwamu emu 2-3 ng'amutwala kabira ndowooza alina kibye yali akoze ekyakoze abakulu ndowooza alina emisango gye yabasobya naye nga newankubadde era yali mukwano gwali gw'omukulu tinga bamukubamu engumi ziizo mu lubuto kusinziira katambi bo wakalabyekoko ng'omwana yebasawo wansi ng'agamba bwe biti omwana oyo ne bamutwala emulago mu ddwaliro n'afa era omwana oyo bwe yafudde I think bwe baaziikiddwa leero bassa ekyo nga bagenda muziika nkya naye embaale incidence ng'eyo bw'ejja oli n'agattamu kino tewanaba nayita emyaka 2 nga kabirawo wabaddewo incidence ya accident ey'omwana eyafa Joramu yavaako okulumba eddwaliro ly'ensambya n'ebirala ebintu nga bino ebijja bibaawo kyokka ebyo bigenza okubawo nga tewanayita na wiiki nga Pest Vibes bamaze okumuyisaamu naye empi ku kabira eyo nga Gaza amututteyo tugambe nti kati mu Uganda tulina ekintu kye tugenze mu maaso n'okufuna okuva e Jamaica
like what we call a gangster. Are we trying to have the gangsters oba bino ebikolwa nga bino eno bigenda kuggwawo bitya era bitwala wa eggwanga as general kubanga bino tebikyali ku music industry yokka kakati ekisookera ddala buli tuwulira omuntu afudde tugamba nti kyalo nnyo kyalo ddala era tetusaasira afudde tusaasira famire n'eggwanga lyattu n'abamukwatako bonna tubasaasira olw'ekikanga bwekyo eky'omuntu okufa abantu nno bafa bulijjo nawano wetwogerera waliwo kati abakutuka naye buli muntu yenna alwana okulaba nti aba mulamu buli n'abakadde ennyo oli abeera wa myaka 9 ng'omulaba bamutwala mu ddwaliro nogamba nti kale singa ono ow'ekyenda bandimulese buki naye munnaye olaba nga balwana okulaba nti bamukola ki bamujjanjaba abeere mulamu kubanga obulamu kyekikola ffe kakati tusaasira bonna bekikwatako topic eri gyolese enkadde eya muganda waffe yawummula yavaako ebyensambya ndowoozayo ne bwogireka kubanga yali very controversial no yali very clear oli yafiira mu ngalo z'abasawo ng'amaze okufuna accident kitegeerekeka newankubadde ekikigaana okutegeerekekwa byebiri ebyaddako nti abasawo oba oli awo banyooma obulwadde bw'omulwadde gwe baali batutte bo nga balowooza nti abalasita tebalwala or something of that sort kubanga waliwo omuzannyo by the hospital obulagajjavu era bwe bwavaako embeera eri so obulagajjavu obwo bwaleetamu ka violence akavaako ebizibu byonna naye amateeka ne gakola kyegakola tugeebaza nebyavaamu byavaamu n'abaali abasawo benyibenyi nabo ne bavaayo ne bagamba kale tukkiriza waliwo embeerabeera naye katukikole ki kubanga omusango be bagujjayo kino kivaawo kakati kino ekisookera ddala Alien is a top artist somehow not even somehow but he's a top artist olwokuba nti top artist atambulirako ebintu biki bingi aba n'emikwano mingi nange ndi mukwano gwa Alien ninyiza okumala omwaka nga simusisinkanye naye ndi mukwano gwe so kati oli asobola okunneeminga n'agamba kyaliwo Alien nenfuna obuzibu naga kyaliwo Alien tomumanyi oyo enviiri ennyingi tyobote nti oyo ate yakubye omuntu n'amugira n'amuwogola ettama kyaliwo Alien bafuba okuteekako Alien kubanga eyo koodi si kumanyibwa naye kule kubanga omuntu omanyi kyebayita reported speech omuntu buli lwaba reporting ayagala nnyo ensonga abantu bagitegeere buki bulungi kati buli muntu alipotinga ayagala nnyo okulipotinga ekintu nga kiri teri muntu ayagala kuleeta small news buli omu ayagala kuleeta big news kakati intention zonna ezibeerawo toyinza zimanya kubanga eyo video teyakwatibwa nga akubwa yakwatibwa oluvannyuma ng'alina waali eyagikwata tomumanyi ne relationship ye ne Alien Skin naye togikola ki togimanyi so kati olwokuba nti nze newe mbadde ne ba celebrities bangi naye mmanyi nti ba celebrities be bantu abasinga okuwaayirizibwa ate buli muntu yenna nga celebrity abala emikwano mingi ate buli mukwano gwa celebrity lwakola ensobi celebrity abanyiniyo gwe bagiteekako public yo eve yagala nnyo okuba nti bw'obeera mukwano gwa Kamiri buli ensobi yonna gyokola ebeera Kamiri manager wa Kamiliyoni gundi mukwano gwa Kamiliyoni abatambula ne Kamiliyoni waganga ya Kamiliyoni naye kati gangs ezo zolaba gwe zoyita gangs tulina kye tuyita music oba kye tuyita music empires oba music teams ezo zigundi ezo zolaba nga bolaba Gagamero nga bolaba gundi bagiyita batya gundi waliwo Tough Empire
ye kawempe y'abano bagundi gundi ya Khalifa no Tough Empire ya gundi Tough Empire ya waliwo mulasita bamuyita Mark Diaban ye boss waayo n'abalala bangi waliwo King's Love ya King Saha waliwo so many and mu bantu abo mubaamu abantu bangi nnyo abeegwanyiza b'omanyi ne b'otamanyi naye nga bakola emirimu gyabwe oba bakola ebintu byabwe so olumu abantu bafuna obutakkaanya n'abantu abo whatever happens kyetusaba poliisi yetuyambe eremenga kuleka nsonga mu kkubo ezinoonyereza etegeere zavuddewa ne zikomawa kubanga poliisi erina capacity naye poliisi yo teyasulirira obuvunaanyizibwa bwayo okuviira ddala ku bintu ebyobuvuyo nga bitandika kuva kuviira ddala ku mirembe gy'abaani bakamiliyoni babobi weni bakolanga buli fujjo lyonna poliisi netavayo na clear report oba n'okubaako omusango weeguteeka kati abaana bakoppa byaliwo anti ne society enyini yayonooneka ontegedde society yaffe omanyi poliisi eoperatinga bweti poliisi kyogiwa kyetambulirako okimanyi nti poliisi osobola wabayo omusango n'otwalayo omubbi n'akugoberera ng'ofuluma naye era gwe bodde wali ku kyalo ng'ogamba ne poliisi yako neganya otukolera kati ate raba omusajja gwe twakatwala ku poliisi akoze ki akomyewo naye nga oluusi bagenda okutula mu omusango si musango kuba omusango poliisi si egutitamininga nti musango si poliisi yokka omusango gugenda paka gwe tuyita the DPP omuna yakola report okugamba ngaba muwabi wa government state kati oyo state yagamba nti guno omusango gugende mu kooti oba nedda kati olumu obujulizi emisango gikomawo wano ku poliisi ne bakugamba nti leeta obujulizi nga tobulina ng'obujulizi obukola ki kati amateeka gaffe galina terera kuva mu parliament bano bamemba ba parliament bemulonda abadda mu kukyusakyusa obuwaayire obutalina makulu batandika okukola amateeka gategeerekeka lwaki nze nkubuulira wano waliwo wano amateeka gokimanyi nti waliwo emisango wano mu Uganda egitali gye batasobola kuwandiika ku poliisi gokimanyi nti omukazi bwakkuba n'ogenda ku poliisi bayinza okusekera omusajja naye okimanyi nti omukazi asobola okuba n'akutta babakubiranga ddala ontegedde bulungi nnyo kyovula nti abakazi bakoze ebintu bingi omukazi yakuba bbaawe kabuleti ku mutwe olulimi ne luvaayo teyafa bamutuusa emulago yamala emyezi 2 mu kkoma naye abasajja naye nabo yagamba sira bakwatako mukazi wange oyo yali anjagala nnyo kakati akyenkugamba nti tulina society olwedde ennyononefu gokimanyi nti abantu bangi okumuyita obuyisa okukola kyetwandiise statement lutalo ku poliisi bazitiira ddala gokimanyi nti olwaleero basobola okugamba nti omusajja omusango guno ddala musango tumwongereyo kuki mu kooti nange ngende mu kooti nze wabula sijja gendayo yabikoze yetaaga kusiba nomugamba nedda okusiba omuntu tomusiba by just statement mumusibe ontegedde kakati nti society olwokuba nti temanyi byakkola kati omwana ngoyo nga bamukubi genda ku poliisi lwaki atodda waka gulawo fayiro genda mu ddwaliro tuukayo bagambe naye nze omusajja bankubye naye kati ffe tulina ekizibu ky'abantu abatamanyi ate obutamanya bwabwe ne babutembeeya nnyo ngende ku poliisi ani ananyamba nga ab'emisango eminene bawaabye ne batabagambako abantu kyekyo nti ffenna tulina omulimu ogw'okukola omulimu ogw'okukola ogusookerwako mulekeraawo effujjo abantu abo nze ntera okubuuza ebibuuzo nebiruma abantu emitwe nze nsanze alien emirundi egiwe yatankubangako musanze emirundi egiwera negganga ye nemugwamu wakati bwenti ate nayimirira nambuuzaako obubuuza gwe kuba nagenda. My question is simple then. Tulina ekizibu ky'abantu abajja mu spaces zaffe to disorganize. Ontegedde
abantu babeera gye bavudde oli najja nakolako effujjo lye natambula nakola ki nagenda kati abantu abamu tuli soft naye abala tebali so ekyamakulu ekiri mu kino kiri kimu obuvunaanyizibwa buddeyo ku buntu individually ontegedde nti gwe totwalira mateeka mu ngalo oli bwaba alina kyeyakkola ng'owulira kyakuyisa bubi genda mu mateeka nze nina abantu bange abajja ne banziba bulungi nnyo naye balowooza nti nabavaako sibavangako lwe nafuna budde ne ssente mbayita nako tetwekinganya ne mbakubira ne kajjambu naye sibasonyiwanga kuba sikibagambanga keera nja bakwata kubanga bajja ne babba bajja ne babba bye babba bajja kujja be bamanyi senga bajja ne banneetondera naye batajja kunneetondera ngenda kubasiba as simple as that nti kikyengezaako kugamba nti oli bw'aba akukoze ekibi togezaako bimalira eyo bw'obimalira eyo biyinza okuggwa obubi abantu abamu balwadde ojja kuba omuntu ekikonde olaba otya omuntu ono bwe muba mugize n'omuyita oba mwesanze naye gundi kino nekino nekino kyokola kiwusaamu mwana ontambuliddemu nnyo ekyo kyekikola omuntu naye abantu baffe balina ekizibu abantu baffe abamu balina ebizibu ekyokulaga amaanyi nti buli muntu w'amaanyi waali buli muntu yasinga BTN Media Beyond the Newsroom gwe mkutu kuoli nkyali n'omukutu mukulu Obote Director of CEO Society Media akugamba gwayagala okulima emmwanyi ennungi zinga yaffe webali nnyo ne MK Mixed Farm bagamba Network Africa by the way Alkeblan TV ekikyakuumya abantu okuba nga balina kasente ku budde buno ze mmwanyi bajjajjaffe ze basimba naye omulembe guno tweyunidde osimba kasoli azifu ffenna tugenda fa tuggwewo kati abantu balime emmwanyi oba talina emmwanyi ennungi tulina emmwanyi ennungi zino eza emmwanyi nno ku katale k'ensi yonna kuliko robusta na arabic ke katale ze emmwanyi singa otunda ziwunya akawa kati ekikulu kya byonna emmwanyi tuzirina naye abantu bazze nnyo mu bintu byogamba kimanya ate cutting ate biki byonna birungi naye waliwo ekisinga ekirungi okyegedde waliwo kye bayita buli kirungi kirina ekikikira emmwanyi ekira ku mmwanyi ya cutting yemmwanyi eno emeze n'ensigo gye tumazira n'ensigo bwe tumala ogimeza neefuuka emmwanyi ejja ne siteemu nga ngumu neefuna kye bayita fiber kuba emmwanyi zisimba emirandira kati bwe bemaze okufuna egyo emirandira kitegeeza nti bw'ogitwala mu nnimiro n'ogisimba etandikirawo kimu ekyokubiri enywera mu ttaka ekyokusatu tefa olw'ensonga kisooka emmwanyi ziri ezaffe za nansangu ez'abajjajja baffe ontegereza emyaka 8 emyaka 9 tulina emiti ya myaka 6 nagenda ofumbirwa mu maka gano ng'emmwanyi zino weeziri ontegedde emmwanyi ya myaka 7 ontegedde weeri kitegeeza nti abaana bagenda kulya emmwanyi n'abazzukulu baabwe kakati ekyamakulu kiri bwe kiti emmwanyi eno lwaki ffe tugitembeeya mugigule emmwanyi eno bwekula akati kaayo bweva bweti mu ttaka ng'ogimaze ogikuza bwoti bwemala okukulako waliwo wetuuka ne tugibendinga ontegedde nga tugiza omusana gye gudda ne tugibendinga bwe tuti bwe tumala ogibendinga ne tugikutamya wano weebendingidde wano weekutamidde erokera bwerokera oli waddembe okutema kano ka maini n'okafiisa oba olina katingi ennamu katingi eyo esobola okuwangala emyaka n'emyaka naye bino bye bakuwa cutting ng'olwedde cutting ne bagikuleeta mu kirankani challenge gyerina eryemu okwata ekisooka yakulabirira nnyo kubanga yo omusana bwe guyitirira ejja kufaako ekyokubiri kyerina nti oba osimbye ettabi kituufu okategerekengeza kugamba oba osimbye ki oba tosimbye muti oba tolina muti oba olina ttabi oba tesiibula abantu baffe twagala obasiibulako ku Beyond the Newsroom tusanyuse nnyo nsanyuse ssebo okuddamu kunkyazaako wange
webale okunkyazaako omulundi omulala weewaawo ate nsaba onkomyengawo naddala twogere ku bintu ebirala tugenda kubyogera nnyo ebitutwala maaso n'ebitugattako ebitali bya politics nnyo naye basuulireyo akagambo president yamaze onominatingibwa bamulonde kyekiba kiddako kasitoronda president wokolaba agenda okuleetera kyoyagala president balina president mulala Museveni abantu obawa eddembe semateeka lyabawa okwetonderawo omuntu gwe baagala kati fe tubawa amagezi bo balina eddembe kati oba tabawa magezi kati mbawa amagezi Museveni obudde bwetuliko buno tumwetaaga nnyo okusinga ye bwatwetaaga naye Kayibanda ng'akumye omuliro mungi neŋŋamba naye Kayibanda musajja ate omanyi Kayibanda lwaki alina obusungu Kayibanda nti mulwanyi Kayibanda yakuba emmundu akati ye bulwala ebintu bino ate Kayibanda bebamu kuba tafunye mu mmundu ate obusungu alina bungi kale obatadde yakuba emmundu naye tubagamba mugende mulonde abakulembeze abalimu ensa kuleva eyawaggulu nze Museveni gwe njagala naye ku levo zino eza wansi londa omuntu okuva ku LC londo wa Nuupu paka ku empya nedda tolonda kala nze njogedde kwenalemu njogedde kwenalemu ogambi balonde president Museveni is Museveni omuntu Museveni wano si NRM yamuleeta era waliwo abantu bemba recommendingira nga be NRM nete mubalonda ng'oli w'NRM naye nga tanyuma kulonda sijja kubogera naye nkugambye Museveni mumulonde kubanga ye Museveni atulazeeko naye bano abalala mulonde omukulembeze gwe mulaba kubanga obukulembeze tebutandika nga bakulonze obukulembeze bukutandika olwedde obadde muki mukulembeze sosi tetwagala kuleeta bayiga ebibadde ebigambo by'obote teriyo alina experience nga tagijje ku mulimu kwakola era teri yazaalibwa nga mukulembeze mulonde Kyagulanyi 2026 ebigambo ebyo byonna by'obote bivunanyizibwa ku mukulu obote so si ku mukutu guno oba nnyinigwo abaguddukanya bagaliza bye munjagaliza tusiikane kagulu nene akkiriza omukutu guwagira Bobi Wine Beyond the newsroom, where untold story is revealed.